Ninga nange ndi kasajja kabavu mu nnyumba gye napangisiza sijaamu naye gye nsobola yabina 400 shillings si 400,000 siringi bina ngambuyiwa muli ndi mutembeeyi ekiwempe nga kinyumira nebakawa ne wasooka ne nezingazinga bwe ntuloza mulimu mulambo nazuukukanga ssaawa 9 ogw'ekiro ng'ekinzuukusiza ku 9 kutereeza matama walolabyeko omuntu gwe bakubye oluyi ne lunoga bulungi engalo ne zisigalako ku matama nze tuwabanga wankubye empi ebitoogo bye byabanga byesimbye nga byasaze wabyebaseemu obwedda kati nga nnyina ogolokoka neegolole sirina paasi egolola ngoye naye ngolola mubiri n'oyisa engalo ku matama mpola mpola zigenda okwera ssaawa 10 ng'era oludda olumu lwegolodde n'oyisaako ziba ziwera 11 n'ovaayo ojja olinnya ekimotoka kya lwoko ekiva e Kawempe ojja odduka okuva e Nabweru n'otuuka ku luguudo tolina za takisi n'olinda ekimotoka kya lwoko abamu mutulaba nga tuvuga emmotoka ne muwulira bubi naye nga toyagala kuyita mu lugendo lw'empiseemu neegololanga nze nzuukuka kiro ate nno bwe nabanga sina ssente za mwami Lule gye napangisanga ennyumba kayumba katono bwe kati wempangisa ssente za mwami Lule bwe nabanga sizirina essaawa zennyingirirako nze nzimanyi ne zenfulumirako era nze nzimanyi tuva wala era nze neebaza nnyo Mukama okusooka nansoosa mutale nennunda nga zennunda si zange ate nampisa Mbwa boyo obo nabo nembubeeramu nantwalamu owino yo naye nembeerayo nentandika okupangisa nga ntandikira ku nnyumba esingayo obubi nga simanyi gye ndaga olugendo ne lutuuka eno gye bampalanira nga ndiko gye nvudde Katonda n'alyoka nga nti katandika okwogera nabali baga nti mbajjayo mbateeka eno sisobola kwogera naawe Katonda nga bw'ali omulamu n'osigala mu mbeera gy'obaddemu tekisoboka zikubira waggulu mu linnya lya Yesu nva wala naye mbadde n'omukisa gwange mbadde n'omukisa gwange Mukama n'aba wamu ne Yusufu Genesis chapter 39 verse 2 n'aba n'omukisa n'abeera mu nnyumba ya Mukama we Omumisiri tannafuna ye ono gwe basuza yagenda okukulira ensi kkiriza bakusuze leka kwemulugunya ono gwe bakozesa muddu tasasulwa kkiriza bakozese nga tebakusasula teweemulugunya omanyi babakozesa nga tebakusasula omanya bwekiruma obutasasula sirabanga muntu musiru ng'ava mu nnaku n'alumya abalala ennaku fe abamu tetusobola butasasula bakozi ne bw'oba oyagala nnyo kubanga tumanyi kyekitegeeza buli muntu gyali ayaya anaakolereko mu Soloti Media emazeewo emyaka 9 nga sitaani tajagala naye Mukama bw'aba ajagala ekyo kimala tetulina mukozi yavaamu oba yagenda ddi oba yagenda atya ne tutamugobereza ssente ze tumanyi kyekitegeeza ate kati ndi musanyufu nnyo n'abakozi ba Soloti kye nali njagala bagenda bakituukako buli meeting gye natuuzanga mu bakozi ba Soloti okuva edda mbasuubiza okubagoba lwa butakulaakulana kakati ndi musanyufu abaana ba Soloti ebitundu 95 ku 100 balina personal business nga bwe bakolera Soloti bazimbye neziikalina balina personal business balina ettaka
balina amayumba, bawasizza, bazadde abaana. Ntunulira famire ya Soroti n'ensanyuka. Ka 5% akalimu abatana bakola mirimo gyabwe beba abakatwegattako. Nabo tugenda bateeka ku pressure. Tukusasula n'oziteekawa. Oba okitegere kye ŋŋamba. Era ne wano mu kyaki ne bagamba emyaka bwe giwera 3 nga tolaba kye weeyongeddeko, ekkubo liiriri. Genda tetuna mafuta go. Tulina obulamu bwa mirundi 2 okubeeramu. Obusooka bwe buno, obuddako Mukama makaage. Tiyalina stress. Abeesiga Mukama mbeegayiride mulekerawo okubeera ne stress. Masumba lwanye ennaku zino bibadde binde bubi nyina stress eyaki? Don't you have God? Tolina Katonda. Toba na stress. Tobeera depressed. Tokkiriza. Omukkiriza omulokole naawe oyinza nga mu depression. Toyina asitula migugu. Zabuli 5:5 nyiri 2:2. Psalms 55 verse 22. Sogeranga kiti. Goyinza olowooza olina ebikusoomoza naye nnyina ebinsomooza ate si byogera. Abantu balowooza nti njogera nnyo, njogera binaakuyamba. Nnyina ebinsomooza. Nnyina ebinsomooza. Tomanyi kye kitegeeza ng'embwa ekubanja Pentagon nga tereetanga wadde 10. Ogamba nti nvumye. Ndi mu Bayibuli. Kankulage wano mu Befeso. Ulira olunyiri olwokubiri otegere gye nzija ekigambo. Embwa zibuuza ssente za Pentagon nga ziringa ng'ezaali zisonze. Teri mbwa esonda. Naye wulira Bayibuli bw'egamba. Mwekuumenga embwa. Kiri mu Bayibuli yo. Soma olabe. Mwekuumenga embwa. Tebagamba zino ezitambula ku kazo. Boogera zino eziri ku social media. Nasoma Bayibuli era ngyebaliza Katonda. Buli ekinnumba kibaako olunyiri olukikuba. Kebera Bayibuli yolowooza nti nze mbiwandiise namu. Olina ebikusomooza naye nyina ebinsomooza. Oba olina obulumi bw'oyitamu ng'embwa ziboggola. Olulabyo olunyiriri. Mwekuumenga embwa. Bafilipi 3:2. Mbwa. Abakulumya emitwe mbwa. Abakubuuza otandika ddi okukola mbwa. Bw'aba alina omulimu agukuwe. Abakugamba tolizimba mbwa. Ababuuza ssente za Pentagon mbwa. Tewali yatuwa wadde 10 alowooza nti Bujjingo nsobola okubba. Wadde ogu. Era buli lunaku bo bongera kuteekayo. N'ekirooto bakimanyi nti kya buwumbi 10. Embwa bw'etuula ku ka TV kwa simu kaayo. Nabagambe tebalina kye bali ate tebalina kye balina mu nsi. Mubeekuume. Baleme okudiviyetinga. Oleme okuva ku kukkiriza. Abantu abamu naawe ogira n'owulira nga biringa ebikuyingidde. Ebano bye boogedde tibanga bituufu. Amasasi ga Bujjingo nga tankanyeemu. Bajja bagakkuba ogatankana ennyoko. Mwekuumenga embwa. Bafilipi 3 olunyiriri 2. Olowooza olina ebizibu naye taata tulina ebizibu. Twagaana okubyetikka tubikwasa Yesu buli kye baleeta. Mbadde nkyakuwa lunyiriri. Psalms 55 verse 22. Bayibuli egamba bweti. Cast all your burdens unto the Lord and he will sustain you. Zabuli 5:5 nyiri 2:2. Gusenga omugugu gw'oku Mukama
naye anaakuwaniriranga. Embeera gy'oyitamu wadde eriko aboogera, Katonda akyakola. Embeera gy'oyitamu wadde eriko aboogera, naye Katonda waffe akyakola. Zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Beera mukkiriza, beera mulokole. Yusufu yagaana okwebaka ne muka boosi, n'agamba sigenda kusobya ku Mukama Katonda wange, nsaba okula otuuke ku ddaala eryo. Awo byalinga ebimwononekedde bamusibye. Kumbe eyo gy'aliva, Falaawo alyoka amutumye mu lubereberye Essuula 41 alootolole ebirooto, bagambe naye tuyinza ofuna omuntu alimu omwoyo wa Mukama ng'ono. Ne bamuwa obwakatikkiro. Abakuwala n'oba baagala oba tebaagala bagenda kubeera wansiiwo. Ngambye abakuwala n'oba baagala oba tebaagala bagenda kubeera wansiiwo. Baganda ba Yusufu bwakya ku makya kye baali bagaane edda kye baamutundira ng'ate kibabaddeko. Beekanga bonna bali mu maaso ga Yusufu era nga yabaliisa nga bwe yabagamba. Ne bamugamba tusonyiwe, n'abagamba temwekola kabi. Lwe luyimba kati lwowulira lukyanse buli wantu wonna. What the enemy meant for evil, God has turned it around. He has turned it around. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. Mukama abawo omukisa. Mukama abawo omukisa. Mbalinze mu Sunday service, ngenda kuba anointinga mu Sunday service. Abakulemesa bajja kulaba ng'oli mulamu okutuuka le bali kulaba nga tebakyalina kye bagamba. Zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Abange nze banteega n'amasasi naye go bakuteega n'amayembe. Buli ayagala Katonda babako bamuteegera naye takwatika. Takwatika si lwa maanyi, si lwa buyinza, naye olw'omwoyo wa Katonda. Zikubira waggulu mu linnya lya Yesu. Kati na kino kye mbansembyayo, eyakuwonya luli agenda kuwonya leero, ate anaakuwonyanga emirembe n'emirembe n'abaana bo mu linnya erya Yesu. Nsaba okwaniriza omuntu agamba nti musumba mbiwulidde byonna, njagala kuwa Yesu bulamu. Oba obadde otidde nnyo oyagala Katonda akupakiremu amaanyi ag'omwoyo, obadde waddirira, abamu oli wano ekikemo kibadde kikonkona buli lunaku, obadde ogenda kwebaka n'abantu bototeekwa kwebaka nabo, obadde ogenda kukola ensobi semasobi, nkwegeridde vaayo gye nkusabire oyatule Yesu ayingire mu bulamu bwo akupakiremu amaanyi, otambule ng'oli musajja wa ddembe, ng'oli mukazi wa ddembe. Mpise mu bintu bingi naye nkyaliwo si lwa kusoma, si lwa maanyi, si lwa buyinza, naye olw'omwoyo wa Katonda. Jankusabire okkirize Yesu abeere mulokozi wa bulamu bwo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi nga bavaayo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi nga bavaayo. Eyaddirira mu kukkiriza jangu onyweza okukkiriza. Eyaddirira mu kukkiriza abadde alowooza nti by'oyitamu y'enkomerero. Vaayo tukkirize Katonda. What the enemy meant for evil, God has turned it around. Has turned it around. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. What the enemy meant for evil, God has turned it around. Has turned it around. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. Katonda litasobola kunzikiriza genda nga tonnayatula. Ate bangi abagenda okwatula, bangi abagenda okutereera, bangi abagenda okulokoka. Nakomawo n'omulamwa gugamba Mukama akyakola. God at work.
So those who are saying and talking ill about you should go slow and should be very careful. Kuba gobavumenti yalina emmere yaabwe. Togwamu maanyi wadde oze wano mu layini ng'oyagala kulokoka naye nga wasuza enjala. Nga tomanyi na bw'oddayo tolina transport. Tosabiriza. Kkiriza Katonda akutemera ekkubo ewatali kkubo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Imussa emikono gyoddemu ebigambo bino ogamba nti ayi Yesu, ekigambo nkiwulidde era second chance gye wawa bugingo yange tewagiwa yeyeka. Second chance ya bugingo yange Mukama, nenenyeza obutali butuukirivu bwange okuva munda mu ntobo y'omutima gwange. Nkyaye Setaani, nkyaye ekibi, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose ayi Mukama, neekutulako endagaano zonna ez'ekika, ez'ebukojja, eziva ku Adamu ne Eva, ebijja nga binnondoola binte bife bye nasanga mu nsi, mu relationship z'ensi, bye nabuuka mu masaŋŋanzira, byonna ebibadde binneesibako mbyekutulako, nze ndokose ayi Mukama. Naaza mu musaayi gwa Yesu, naaza mu musaayi gwa Yesu, naaza mu musaayi gwa Yesu. Nzijuza omwoyo omutukuvu, nzijuza omwoyo omutukuvu, nzijuza omwoyo omutukuvu. Sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, ogawandiike mu kitabo kyo Mukama eky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto, ogawandiike mu kuwangaala nga jjajjaffe Ibulayimu. Sangula amannya gange ogajja mu kulemererwa ogateeke mu buwanguzi. Sangula amannya gange ogajja mu bwavu ogateeke mu bugagga. N'obugagga bw'onompa ekika kya kitange kiyimuke, mbeere wa mugaso mu nsi yange, ate nkuzimbire ne Pentagon mu linnya lya Yesu. Nkuwadde obulamu bwange, omwoyo gwange, ebirowoozo byange n'omubiri gwange. Eyayamba Yusufu nange nyamba, eyayamba Danieli mu bunnya bw'empologoma nange nyamba, eyayamba Bujjingo mu mmotoka ey'amasasi nange nyamba mu linnya lya Yesu. Akuyambe, ekikulondola kikute. Himusa emikono gy'onkusabire. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda gwe ndabye nga mulamu, Katonda mu mafuta ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu, akuwonye buli mulwadde ali wano Mukama akuwonye, ali ku Solo FM, ali ku Solo TV Mukama akuwonye.